Mjebale kuba mikwano. Leero nze nga I'm so furious nga mputuufu mpulira kimpeddeko. Ne bannange mususizza nnyo. Mususizza nnyo. Tomanyi bulumi mwana bw'ayitamu kufuna ssente gyazijje looni gy'akoze akusacrificinze kyenkana ki abantu ba promisinze n'abagamba nti mpola ssente zino na zino njagala obukadde nga bubiri kale mpolayo emitwalo 3 nsobole okufuna passport agifunye mpola ssente bwezi agenti wange yaŋŋambye nti visa efulumye. First of all omwana ojjukira ebiseera ebisinga abaana baffe abamu abasinga tebasoma kugamba nti banatunuulira details ebintu bye babawadde nti webiti kati gwe tomunnyonnyodde kumugamba nti visa gye tukufunidde ya wiiki 3 visa gye tukufunidde it is a visit visa okitegeera omwana n'omufaaga musindika n'atuuka eno n'ebimwefuulira nga tomunnyonnyodde kikyetaagisa kikyennyo. Lwaki mwefunye emitima egimigumu ng'otuuka n'obba ng'olaba? Omwana n'atuuka okukaaba amaziga nti yaŋŋamba kino na kino musajja bw'atu n'owulira ng'akaaba ali ku ngundi. Imagine omwana omusindise okuva Uganda ataddemu miliyoni meka z'omugambe zonna emiliyoni 6 azitaddemu azeewoze asuubiza abantu bannange bwe ntuuka eri omulimu gwe baŋŋambye gugenda kuba gumpa miliyoni 2 ngenda kuzibasasula ngenda kusacrificinga byonna byensobodde mbasasule sente atuuka eno kampani gye bwamusuubiza okumutuukako nga kikwangala ali eno agenda okukizuula okutegeera obulungi ng'agenze ku gundi nga bamugamba this is a visit visa eno visa eweddeko biki n'afuba nnyo nga bw'asobola agamba oba anaanoonye eno gye batasobola kunoonyeza waliwo ebifo amawanga motagenda kusambaatira mbonoonya bunoonyi kisinze waza otya bw'oba oli ku visit visa ebyo tebabimanyi eba visit visa full stop no comma. Abaana mubannyonnyole omugambe nti ogezedde ku visit visa gy'olaze mulimu bwebiti ne bwebiti pa kigwe naye tomunnyonnyodde atuuke nalowooza nti emyaka 2 anti bw'awulira nga ne bannagi emyaka gye bamalayo contract bwetu bwebeera tomunnyonnyodde tamanyi kigenda mu maaso agenda otuuka eno nga birala kati omwana yuno ali wano ali mu overstay manyi bamugambye miliyoni 12 zatamanyi zatandise zitya zatategeera zavudde kitya ali wano ali mu kukaaba agamba agent yaŋŋamba kino sikitegeera naye lwaki bannayuganda for sure it is bannayuganda let me generalize it mukitegeere bulungi mususse nnyo obubbi mu bukomye. Lwaki obba ssente z'omwana miliyoni 6 ze bagamba mbu za muntu ali professional okugenda okukola n'ozitwala bwotyo moza mba temukolera ku balenzi bwereere mbosimaa batuuke ne babanyaga abaana balina kye bayita mbadde ŋŋamba nti abaana kati ennaku zino balina kye bayita some empathy kwegamba bakirabyeko okunyaga omuntu is not si kyabuntu it is not normal it is abnormal. Abaana abasinga kati besimbo okufirufiringa kubanga akimanyi tagenda kuvunda eno gy'abaali nti sijagenda okubeera sawa 4 it means abalina okuddayiika it means ne bw'aba yakunyaga ojja mufeesinga kyentegeeza temulowooza nti buli omu agenda kubanyaganga bw'oba omutwalidde bwereere bw'oba omutaddemu kyomutaddeko atuuke naakugire mpozi ng'omulimbye ffe tutandise okukitegeera nti bemusaba ssente nnyingi ate bemunyaga bemusindika ebintu emirimu egitali mituufu kubanga oba omukubyeko nnyo ne bwe mwafiirwa tolina kyosalwa naye omuntu gw'okoleddeko ebintu omanyi omukolerako kituufu era ajja kubanga anaakusasula. Kati yuno miliyoni ali mu mmeka ate zeeyongera tolowooza nti overstay kitegeeza nti bwe bazigambidde awo wakazitegeera nti bwonna ddayo bwoti zikendeere zisigaye zeeyongerako as long as you are still in the country okitegeera. Mwana alimu okukaaba amaziga talina na bbanga ddene ly'amaziga naye nga balinga abamu balya buli lunaku kumpi buli lunaku kakadde olwo bwe zinaabula omwaka mulamba anaabeera mu mmeka tebagenda kusiba mwana w'abandi be bamusanga nga omwana agenze nabba kyokka nga ali eno
ne bamukuba akatayimbwa n'afa nga kyava ku ggwe. Era emisaayi gy'abaana abakaaba, abaana bagenda bakaaba amaziga agagenda okubaleetera ebizibu. Agagenda okubaleetera ebizibu. Mweddeko bannayuganda, naddala ba agents, mweddeko. I'm emphasizing this please. Mweddeko. Be yourselves. Lwaki okola ekintu ky'okunyaga munno? Lwaki temwagala ku bannammwe babeereko developed somewhere? Ng'omuntu bw'abaako kyafunyeeko owulira bubi, kubanga ekyo kyekitegeeza okusindika omuntu kyatagenda kufuna kyayagala, kitegeeza omukotogedde toyagala abeeko waaba atuuka. Lwaki? Why do you do that? It is immature. Please, okusindika omuntu ewantu gy'abadde asuubira ekintu n'atakifunayo ng'ate gwe kibadde omusuubiza. Tebiri magezi era tikiri magezi. I'm not emphasizing that nti mumude boosting ebintu byemwagala as long as mba mulidde sente. Ogenda zijja mu wiiki emuzigire mwana w'abandi afe forever. Nga lwaki oza abantu abasinga bw'aba agenze ebweru abatayagala kwefassa abantu balala kubanga kibaba omuyisizaamu yabakimanyi as long as bw'abazze n'addayo n'afuna empitamu ennungi n'atuuka edo asirika busirisi n'ataddamu kunyega muntu byebyo. Sawa kweteeka mu katyabaga oli n'akubuuza nti wayitamu agent kize siina agent. Yesobola kugamba nti nina agent sisobola kubanga I know how they bwe bampisaamu empisaamu gye bampisaamu ate oyiteyo naawe otandika okunkabira nti guwandagirirayo. I can't do that. Sisobolerako ddala. It is your way out. Weenoonyeze bwe kirina okutambula Mukama akugabirire akuwe omukono gwe oyite mu bulungi. Bwe kitaba ekyo I don't know because I've suffered okusinziira ku bali bye bankolera. Neera Katonda nga bw'aba Katonda munnange akuyamba. Abaana bali mu biyumba mbu kampani simanye neekoze bwete nga kyava ku agent first person. Katonda w'eggulu.